Bali mwezo bamufulumya ekibiina kya Nuupu mu lugezigezi. Nga Darling nga yakulira n'akakiiko kana akasonda ssente. Ati kyekugamba nze mundaba eyange. Sigambye nti mundaba ey'omuntu omulala. Mundaba eyo gamba nti bali mwezo bakola batya? Bamufulumya era tebamwagala. Gwe tosobola kumpa assignment gy'omanyi nti nze busobola giderivalinga nonga nti onjagala. Oba gwe wenyini obongo bye. Assignment ogimanyi eri kambasamu. Naye ate nga matizo okwagala. Onzije we mbadde ndiira. Omugaati gwange. Onziziza wali nga tulina okusaanika, tulina okuwaata, tusaanike, tufumbe ate nkuntono. Chances z'okukona weziri nonga nti onjagala. Newa ebikolwa bino biraga nti bali mwezo bamwagala. Nze ndaba ebikola Bobi Wine nga sanze bali mwezo namuyita soko gyobuze ku bantu wadde tayise balala. Namuyitako ewuwe ne bakolamu ku ddwiro bonna kati namwaka n'akakiiko bakulembere okukuŋŋaanya ssente ate ogungamba nti bamufulumya dda. Andi kakati ekifaananyi ani yakitadde? Ekifaananyi nange nakisanze bangi abaafukamidde golooza lwaki baatadde kyabali mwezo kyokka. Togamba kona ukadde kapange. Bangi abaafukamidde. Naye ne bateekya bali mwezo. Bali mwezo gwe baatadde. Kati yeye enfulumya yeye mpola mpola. Kakabone bamuswaze. Nti otuuse ne ku level y'okutuuse. Naye kati ye kennyini ekisooka tasobola kitegeera. Alowooza muganzi eri omukulu. Ekyokubiri omulabi owa bulijjo naye tasobola kitegeera. Teekamu busente sente. Omwana olwokuba muwadde 5,500 akole ki? Ajja alwane kati baatemaganye abamu bali ku bitanda. Just mukamyufu. If but for what? So mukimanye nti tubalaba tetugenda kukkiriza violence. Poliisi yonna batesobola kukikolako emirambo gijja kugwa. Tuna negotiatingira kweyolevu. Oliyagala nti mu society y'abalalu nawe tuweefula nawe olina bba mulalu. Olina kuba mulalu. Mwena ne mulaluka. Yo poliisi bw'erabanga okugulira abavubuka ejjambiya. It is okay in a campaign. Jabbiya ya kasanvu. Ani atazirina ezo. Notekayo n'olukumi olw'okugiwagala. Ya kasanvu ejja kukaaba. Tetusobola kugumiikiriza violence mu Kamuli municipality ataliiko plan. Nze gaali njirina naye gaali yange eri well branded, eri well organized, erina command and control. Tetusobola kubba kasimu, tetusobola kuyomba ne gwe tuyisinganyiza naye wadde opponent waffe. Ffe amaanyi gaffe gali mu birowoozo. Era ttiimu yange ekimanyi bulungi nnyo nti amaanyi gaffe agasookera ddala kutuwa muzindaalo. Kasa mugufuna. Tuba tulina okufuga waawo. Buli omu n'asirika nawe. Kakati gwe bw'onooba ojja ng'ojja mu campaign ng'ogamba ekisooka ogenda pangisa bayaaye bagaana abalala okwogera gwe tolina space. Kubanga ekyo tujja kikukubiramu. Okitegedde? Kuba abayaaye si be bayingira parliament. Gwe candidate gw'oyingira wa? Parliament. Kakati waba tulina busobozi bwe tukulabamu nti you are at the level of parliament. Ebirowoozo bivuganye mu katala awo. Yes. Wekibanga buli constituency mu Uganda is making a reference of honorable. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero ku MS Media nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo
Ofidde olwazza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nnyina Jeno Bijirwa Moses akulembera ERP ate nga ye mubaka addako owa Kamuli Municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga 2026 231. Jeno buuza abantu. Abatulaba mbalamusizza era ndi musanyufu okubeera wano. Olamu bulungi. Abantu b'e Kamuli Municipality babatumidde era bagoberera omukutu guno Ssaabasebo obatumirengako mu programu ez'enjawulo. Abantu b'e Kamuli Municipality. Yes. Leo twasalirwa nnyo obutayita ku Doni petrol station. Twayitawo naye tetwakyamawo. Okyamangawo waliwo abawagizi bamwe bangi nnyo. Abawagizi baffe bangi nnyo station yonna. Waliwo benalabye bagamba bali Luuka. Abe Luuka is another district. Naye eri mu Busoga. Abo nabo bagamba nabo bagoberera nnyo. Kituufu. Abamu nga bagamba tusaliddwa nnyo siri mulonzi weeyo naye omusajja ono. Eruuka waliyo Eruuka esobola okuinfluencinga Kamuli. Kuba abantu abakola Kamuli town bava mu byalo. Abamu bava Eruuka kati oyinza okubeera Eruuka bwena relative mu Kamuli mu town. Kubanga obeera Eruuka otradinga nayiganga ne Kamuli. So obuwagizi bwawe bukulu nnyo era tujja kubweyanza. Abantu mwena abatulaba n'abatuwuliriza bangi nno mu ggwanga Uganda n'okwetoloola eggwanga Uganda kubanga abamu bo bamanyi buli Friday video egendayo ogiteekayo ku Saturday basooka kuyumba kale wadde ogitaddeyo ne twagirinze eggulo. Kituufu. So kitegeeza bagoberera byetukola ate babyagala ate n'ekirala naawe wennyini okubeera consistent kuba tulina abantu betubaddeko nabo wano bajja na muliro naganja kubeerangawo buli lwakusatu akolayo wiiki 2. Abantu bamanyi olutalo. Luno lutalo sebo abantu bamanyi lutalo. Luno lwe tuli mu lutalo. Luno lutalo. Kuba kati okumala wano lunaku lulambo manyi kitegeeza. Abola kyo si kyangu. Oba toli committed. Oteekwa kubanga omanyi naawe kyofunamu. Kakati abantu abamu bagendeyo ne bagamba Bigirwa butambi bwe butambula ku social media ku TikTok wona kwebuli naye obudde bwenteekamu bamumanyi. Tebabumanyi. Yaba yakatandika bwati girlfriend we namukubira nayagala dduke. Ewa girlfriend. Ensonga z'eggwanga nazirekawo. Kyokanga gwe osobanga abudde Kamuli ekiro otuukira wano ne tukola. Nze ntuukira mu program. Ate olumala todda na waka osala busazi. Era nsala busazi nenzira mu field. Esimu ye wakati nange evuga. Kati nkuba ground nekuba ne national. Kyo kituufu. Nekuba ne international. Oyinza okunepankako. Uganda ekwetaaga mu parliament. Era tusaba Mungu atuyambe ku mulundi guno bannange. Abantu b'e Kamuli bwe mba njogera eri kumwe neewumbako. Kituufu. Nekakanya. Be bakama abo. Ndi wamba Zulu nnyo naye bwe mba njogera ku abo. Nekakanya. Nsa mutuwa obululu ku mulundi guno bannange. E Kamuli wazeeyo obuzibu. Abavuganya mu kamuyufu KNRM. Bapulayize violence owa high level. Lomu yapangisiza abayaaye abatalinamu kilaasi bano ab'okupangisa obupangisa buli side negula ejambiya abyaye bakalakala n'ejambiya muki mu campaign bakurashinze ne batemagana ne batwalagana emisinde ne wuyo paka waka bonna berumbye paka mu maka mu mabaalo okusanga ngo owagira candidate fulani moroka bagikonye nawe okubiddwa that kind of violence mukonde eminga si wabuvunanyizibwa mu byobufuzi bya 2025 ng'ate ekisingira ddala okubeera ekibi bacandidates abalwanyisiza abantu bombi tebatuukana na mutindo gwa kukiikirira parliament. Kuliko incumbent n'omulala eyasigaza flaga luli era wanga incumbent era yajjira ku independent bombi tebatuukana na mutindo okujja mu parliament kyokka naye bali mu kutemagana bamalira abantu ebiseera. Tetugenda kuba eyo violence tugenda gikkiriza tugenda gikonda eminga paka ku last kubanga sigamba ndi ffe tusobola violence tusobola era tubasinga but violence is not the solution.
okwansalinga political question. Omuntu yenna atalina nsonga ekikuleeta mu campaign kiki? Tewali lwasojja olina obba n'ebirowoozo abantu ne babigula oba ne baagana yes okiwulidde kati nze saayita munafa ate waŋŋamba tewayitawo na weeks bbiri ng'oli mu constituency the next day balangirira olwaleero ne babawo akasajja akaakola ki akaafa akanywa omwenge mungi nga kajaganya nti onaayiseemu ne kafa nze ke yakaziika n'olwo gwe kafiiririra teyakaziika wadde okuweereza olubugo nze ke yakaziika mungu akasaasi omutima batini abaguyina nalaba omusajja yesimba mityaneyo n'alangira ebintu byonna bye yabawa emigaati ekizeeyo abasiraamu naga muli babinnyo ne munsuubiza kano mutakampa bamuyita sijui luzi yeyo yagamba munziriza ebyange ebyaye bwamwe bubajjudde naye gwe ate n'ogamba nti kangende mu constituency consistency kikulu nnyo nasigalamu mu bataka the next day nali noonya 2026 nga manyi olugendo lw'entambula lwa myaka egi etaano naye luno luweddeko kakati bano abeerwanya kati bombi balina abasajja abaabakwana kati nga omanyi omusajja abeera eyo naga kankwana ekikazi kino kiri mu parliament embe nga nebaka ku mubaka wa parliament that prestige kakati beba bateekamu esente omulala alina commissioner wa poliisi alina ne former boss wa ubos oyo alina flag bona basajja nti abakazi bo bamanyi batambuza ebyabwe kati amanya nti ono commissioner wa poliisi former boss wa si commissioner wa poliisi under secretary mu ministry internal affair nera yebetwala sente ziba nyingi kati mu sente okubeera enyingi bapangisa ki bayaye naye njagala okubategeeza kobe oli under secretary kobe oli PS kobe oli biki kobe nga gwe IGP tetugenda kukkiriza violence etaliiko pulaani mu kyalo twala byo birowoozo tunda birowoozo eri abantu oba mukulu ki akwebakako oba mukulu ki gwe wakwana oba oli wakabi mu buliri tebigenda kukola mu byobufuzi abakulu mubasanyusize eyo mubawe ebintu byammwe naye tetugenda kutoleratinga violence kutisa baana nga n'omutindo okugenda mu parliament temugulina kituufu kati incumbent akkirizibwa okubeera mu parliament simumanyi nalinnya simumanyi kyekituufu okiwulidde naye ali yamalira abantu ebiseera mbu ayagala koma mu parliament ne gwalwana naye mu flag naye talina makulu senga avudde ngazzeemu yafa neyasiga bonna kyekimu kakati ffe tetugenda kubakkiriza kwonoona kyalo nga tulaba n'okuttisa abaana olwokuba society enjavu bateekamu obusente sente omwana olwokuba muwadde 15,000 akole ki ajja alwane kati baatemaganye abamu bali ku bitanda just mukamyufu but for what so mukimanye nti tubalaba tetugenda kukkiriza violence poliisi yonna batesobola kukikolako emirambo gijja kugwa tuna negotiatingira kweyolevu oli yagala nti mu society ey'abalalu nawe teweefuula nawe olina bba mulalu olina kuba mulalu mwena ne mulaluka yo poliisi bwerabanga okugulira abavubuka ejambiya it's okay in a campaign jambiya yakasanvu ani atazirina ezo notekayo n'olukumi olw'okugiwagala yakasanvu ejja kukaaba tetusobola kugumiikiriza violence mu Kamuli municipality ataliiko plan nze gaali njirina naye gaali yange eri well branded eri well organized erina command and control tetusobola kubba kasimu tetusobola kuyomba ne gwe tuyisinganyiza naye wadde opponent waffe ffe amaanyi gaffe gali mu birowoozo era tiimu yange ekimanyi bulungi nnyo nti amaanyi gaffe agasookera ddala tuwa muzindaalo kasa mugufuna tuba tulina okufuga waawo buli omu n'asirika nawe kakati gwe bw'ona oba ojja ng'ojja mu kampeyini ng'ogamba ekisooka ogenda pangisa bayaaye bagaana abalala okwogera gwe tolina space kubanga ekyo tujja kikukubiramu okitegedde kuba abayaaye si be bayingira parliament gwe candidate gweoyingira wa kakati oba tulina busobozi bwe tukulabamu nti
you are at the level of parliament. Ebirowoozo bivuganye mu katale awo. Yes. Wekibanga buli constituency mu Uganda is making a reference of Honorable Semuju. Okay? Honorable Semuju. Buli constituency egamba twalikiikiridwa Semuju. Yes. Kakati gwe oba tuli ku mutendera gwa Honorable Semuju oba okumusemberera lwaki weesimbawo? It is immoral. It is immoral. Lwaki weesimbawo? So ebirowoozo naye kiki ekibaleetera okuba nti bo balowooza nti balina kukozesa maanyi ago okuleeta bayaaye kuleekana arrogance ya NRM. Arrogance ya NRM yereka ebintu ebyo okukula. But even within the NRM nze ndowooza nti omuntu okwesimbawo mu kibiina yeetaaga okubanga muteeketeeka ekimala. bwe kiri. Now what is the purpose of NRM as a party? Teteeseteese bantu. Weba tesobola weba eteekateeka violence kati ate abantu bayobola ne batendeka violence ne basisinkana muki mu field tukiyita friendly fire. Kati friendly fire nezikola ki? Neziwanyisiganya. Then that is not a party. Tewakiraba Sembabule? Nakiraba. BNRM omu yavaawo mufu. Nakiraba. Washande Sekikubo. Kati ffe twagala ekyo ate kutuuka Busoga because abantu baffe bali vulnerable. Tebalina ssente baavu. Nga tewali ddagala. Kale kabagagga bakubagane Yeshema, Ntungamu, eyo Mbarara bakubaganire eyo. Bo balina ku nteze banatunda. Abaliddeko ekimala mu kintu kino. Naye gwe Busoga nga bakupangisa ogenda okuba omuntu ejjambiya. Bakuwadde bagenda na kusibira bwerere ku madda. Kusiba nno madda. Madda ewedde emirimu. Kubanga ennaku zino obutambi we buli. Bagenda kulikodinga ng'oli mu kutemaatema omuntu afe. Okufa akatambi poliisi ekapuleyinge nti ono gundi wa mu kikoosi gundi bajje bakunywe weka. Madda 25 years. So kumbuulire ojja kuba ofuniddemu wa. Tewali. Kakati tetukyagala violence. Egaali ezitaliiko mulamwa zive mu field. Bwe zitaaveemu tujja kutuuka okupangisa ab'emmundu nga tugenda nabo mu kunoonya campaign. Mukalulu. Ogende ku Sarasini ogule emmundu 3 zi AK47 zibeeremu mu gaali. Kubanga okupangisa kukkirizibwa. Okupangisa kukkirizibwa? N'empangisa emmundu? N'abasirikale ne bajja n'emiriro. Ne bakukuuma? Ne bakuuma egaali. Nga bakuuma gaali? Nga bali mu gaali. Olutalo bwe lutandika nga bagakuba. Gye tugenda eyo. Ate nga tugenze wabi. Anti kati poliisi bwe takola gwayo. Poliisi ekole ogwayo ku nsonga eno. Bwe takola gwayo. Okiwulidde? Egaali teyali badde mbi. Naye erina control and command. Because it is about mobilization. Egaali is mobilization. It's okay. But how they respond? Nga basinkanye nani? Ne opponent. Kitegeeza simulula ngumi. Tetugenda bikiriza ebyo. Era osebo IGP wane bya Kagaba. Namulabye oba yagenze ku district ki? Era district gyakyalidde as a result of NRM violence. Jangu ne Kamuli. Alina okujjayo. In fact kibadde Sembabule China walera we kyabadde ate wonawo nga kyamaanyi nnyo. Balina ekisajja kye bakubye si kiwagizi kyange bakiyita Magaya. Kikyamani ky'NRM eky'eggombolola ly'ena Bwigulu. Emmotoka ye baagikonye ne bagitema n'emipiira n'ejjambiya. Empiira ena ne gikka ne babikula ne boneti ne bakutula ebiwayawaya bya yingini. Okiwulidde? Endabirwamu zonna munda. Kakati obusungu obwo tumubale tutya. Ate kizibu NRM kye yakoze kye kya beauty context eneya nti mwenna mubeera kadaala kamu ne mwogera. Era ekyo kye kisinga. Moses Ali yawandiise tiimu ye yawandiise ng'ekigaana. Mulimu abantu abatonotono abali exceptional be bakkiriza.
kati Moses ali toyinza mutwala agenda binkane n'obuvuko obuyayeyaye bumukuba bubi nnyo Kadaga yabiganye naye Kadaga yabiganye ajja kubeera yekka mulimu abantu botafiira abo abali exceptional nga bajja kola enkuŋŋaana ezaabwe naye kati abo baligambye bonna buli omwaka olw'olukuŋŋaana olulwe bwebaba bonna bali mu kamyufu ate n'ogamba nti ono omuteeka wano mulala ekyamazima ekibiina okufuna control mu kampeyini ezaawamu kirina kukolayo etteeka naddala NRM eri mu buyinza erina okukolayo etteeka ng'esobola okudisqualifyinga candidate awo ejja kuimpatinga discipline mu ggaali singa aseesetuka singa ava ku rules of procedures zisetingiddwa gwe gaali yo nevaako violence nota n'abantu ddako ebbali oneesimbawo season ejja naye bikolebwa ebyo nga weebiri era n'osigala ng'okyalimu mukalu n'osigala ng'okyali candidate waliwo omuntu afudde ng'osigala otya ng'oli candidate waliwo n'omuntu afudde okitegeera kati ekyo kiba kisobola okuleeta discipline mu campaign ng'okimanyi nti wozanyiranga ki nga nakyemalira ofuluma bwe ntyo bwe nkiraba jeno bijirwa akwante kanenze kyeka muli mpadde mawulire mbadde sinabagategeera naye kasa tugategedde President Museveni mwetegereze ennaku zino nga alambula ensonga za PDM wonna nze kyensinza okulabamu kyekya buli omu okusabayo akasente abamu bagamanya yagendako mekka nze sina akamotoka nze nkuwagidde emyaka 3 sina kayumba waliwo omugoma gwe bawadde ssente omwo omugezigezi oba era seeka n'azikuba kati ate omugoma dda following yategedde omukulu wanaabeera naye n'agendawo bwe yawandisa omukono ne bamukwasa akazindaalo n'agamba watuwadde miliyoni 3 gye twabadde eggulo naye seeka gundi yazitutte kati Museveni mu kubuuza omuvubuka mbuze miliyoni 3 ani yazitutte kale mujje wano naye nze mu mikolo gino gyonna nga sirabamu President Museveni bana abantu kumuwa birowoozo nti muzeeyi ekuba olina odifuuna wali tukodde kukuba eno buli omu yerowoozaako yeka sina nnyumba sigenda nako mekka nze gwolaba nkwagidde sina kamotoka nsaba kumpaayo naye ali mu nteekateeka PDM abantu ne PDM tebajoogerako anti Jajja is a good example of a politician n'obuyinza politician Katonda bwe yamuwa Katonda bwe yali asetting ensi ye obuyinza engeri gyabugabamu ku nsi ate teyabuwa banaddiini abatugamba nti ba agenti be obuyinza obwefaananyizaako obwa Katonda yabulekera bannabyabufuzi okitegedde bakulembeze ekyokugeza General Museveni asobola era yino example nagiwaako ewaffe eyo kulumbe nga munaddiini waliwo munaddiini yali azalawo ebyobufuzi ng'agamba nti temujja kwogerera wano temujja kwogera ebyobufuzi byatutama ebintu module eyo munaddiini agezaako okuzalawo ng'agamba ebyobufuzi byatutama temulina kye mukola temujja kwogerera wano abantu ne balwana ne bagamba ebyobufuzi balina okwogera kakati nze namuwa analogy ne mugamba mukadde wange tukyawa byabufuzi olw'ensonga Katonda bwe yali asettinga ensi ye yagabana n'abaana byabufuzi teyabagabana nammwe banaddiini ekyokugeza obadde okimanyi nti Katonda asobola okututta wano atonyesa enkuba mu dakiika emu n'atukubya eggulu ffena ne tufa twaliwo nga 100 naye ne mugamba okimanyi nti ne General Museveni asobola osuulawo bbomu wano ffena ne tufa n'agamba nti akubiba ADF nakyo kisoboka niwabula amugambako nti tebabadde baki ba ADF New Vision newandiika the government have killed 1,000 ADF operatives kakati obuyinza bw'okutta bwe baba abasi Katonda abasse n'ebyobufuzi abakoze ki abasse naye gwe kubawo olukiiko wano teekawo embeera nga yakututtisa wano gavumenti eyungula olaba oba omalako tosobola naye ng'oyambadde eganduula oli kitaffe mu Katonda n'omugayo ekyokubiri obadde okimanyi nti Katonda osobola okukola ekyamagero wano ffena ne tufuna miliyoni 2 oba 3
abantu 1000 otuli wano netuvaawo nga tuli bagagga kwange milioni 2 mu kyalo oba ogagga wadde butereevu naye ne General Museveni asobola okutukyaliraawo era naye n'agamba buli omu bamuwe 2 babawe ate gwe kyotasobola gwokisobola nti yamaliriza atya nemugamba nti nno ebyobufuzi biwe ekitiibwa ebyobufuzi obadde okimanyi nti munabyabufuzi yaggalako kyaki wano n'emizikiti myaka 2 miramba n'agamba sitaki kuona kintu yote musabi sabire ewuwo mwakolawo ki oba muyina amaanyi tewali kati oyinza ozalawo amaanyi ago maanyi mayitire oyinza okugazalawa kakati munabyabufuzi aba n'obuyinza obugaggawaza n'okwavuwaza kati ate ekyo General Museveni ekyo ekifaananyi yakizimba nnyo obuyinza bw'okwavuwaza n'okukola ki n'ogaggawaza kati abamutuuseeko tayinza kutwala buvunaanyizibwa bwagamba mbu amujjukize luguudo ye talumanyi ye Museveni tikwayise alumanyi kwayise naye yeefaako olina kupurezentinga bizibu byo ng'omuntu kubanga omugenyi akukyalidde si wa buli lunaku ayinza omala emyaka 10 nga tadda n'ogwo omulundi guyinza okuba gwe gusoose ate nga gwe gusembyeyo mu bulamu bwo okufeesinga pulezidenti w'eggwanga n'olwensonga eyo omuntu abamu kyova olaba babuliddwa nga n'ebyokwogera kati ng'oli omuvuga gwe baguddeko ku tanulu y'amataffaali byamubuze nga takisuubira kinga malayika bw'anaayimira mu maaso gaabwe ng'oli tukisuubira ebigambo bikubula kakati jjajja olina omulaba nga malayika ekukyalidde etali eri malayika nankanyi ali mawuti malayika ki ali mawuti anti ali mawuti yeesika omutima eyo yegutwala ku lasiti nga kaggwamu ali mawuti etiisa naye bali bamalayika Gabudyeri be bakola ku mbeera kati malayika Gabudyeri ye beekukyalidde bikubula kati w'amataffaali yabuze kyagamba omusajja naye nga omusajja waali awo Bank of Uganda aba atambudde nayo butereevu tolina kyogamba buli kyogerako aba akimala amaliriza akuwaddeyo ebbaasa awo nga wanayinki wabeera kati bali yadde amabaasa ate bamu bagabbye kakati ekyo ekibba mabaasa kati bano bamaseeka aba bakoledde ku mbeera ey'okwogera ne bali abalina omukulu ebbaasa bwejja kwesookerako eye miliyoni 3 tewali musiraamu akulekera bbaasa ya miliyoni 3 n'atagisokoola kati ekyo kikulaga nti jjajja alina okwongeramu obukodyo mu delivery ebirungo ebimuvaako ne bisaasaana bikkirire bituuka kitegeeza nti ebituuka kati kana akasajja akakubika engoma kadde ka whistleblower nti bulijjo ebirungo tebikola ki tebituuka ne kadde kasajja kamalirivu era kabaabiiza nnyo kati Yoseeka yaswadde obusente butono naye kati jjajja ye mukugu teyaze mu ebyo nti Seeka aliwa bukugu bano banabyabufuzi aba bulijjo ate agamba mumuleete biki tumukangavule yaba akimanyi sente meka miliyoni 3 ng'akuyita ng'ofuna endala oli ng'amwesonyiwa oli naye muntu we yanyuse naye wano bw'osanga taliwa kati eyenzanya yakikugu kati kyova olaba ekyo njagala kigatta ne bano abakuba Kayuura ennaku zino lutalo ndabe lw'amaanyi olwakayuula n'abantu abalala kakati abakuba Kayuura tebamanyi gavumenti bwekola tebamanyi jjajja operatinga atya abakuba Kayuura bali mu nzanya y'ebyobufuzi ey'ekisiviliani ey'okukuba neweseetanaku eri ebusoga tulina enjogera egamba nti ndaakukuba nkweteetyenaku
nkulinye nako wavugako egaali yekyana ekito yokulula akabina kuki ng'omaze okusala ebyayi yeeyo okitegedde kati omuntu waba afulumye gavumenti mwene eyajje no Museveni waba ye kenyini si yamuvunaana gwe omulala azze mu ofiisi oba abadde n'obukuku bwo bwonna fayiro zo oziteeka wansi kubanga jjajja tatambula ngadda mabega fayiro weba ekwatiddwako oba mu bulimba oba mu butuufu basibye abantu bakoze eki eyeba ewedde jjajja giwumuza wali n'amuvinga forward buli lwotinkuula fayiro n'ozikomyawo gozza mu debate nti gavumenti yenfu kati abo kye batamanyi abali mu lutalo olwo lwakayuula balowooza bakuba kayuula bakuba jjajja era bajja kumaliriza ng'omuzinga gukubye bbo okitegedde ekyokubiri omanyi njagala tubeere realistic ffe kayuula twalwana naye emyaka 13 gye yali mu poliisi era nze nina ebiwundu bye naye ekyo tekijjawo the fact nti alina abantu beyakyusa obulamu bo gye bali yagaggawaza abantu wano mu kibuga abayitirivu ennyo okuva mu baali mu gavumenti paka ku baali ku ludda oluvuganya bonna nga bali ku peroolo ye bw'otunulira ku ludda olwa gavumenti Right Rebecca alitwala Kadaga yali speaker ng'emirimu agikolera mu helicopter because of Kayihura wali ozzeemu okulaba helicopter ng'etwala speaker era ono bamuvuga mpaka Bokedde mu mmotoka ze byavaawo Kayihura yekka yali abikola ate Kayihura we yabikolanga nga ffe tuba tuli anti helicopter yali ya poliisi naye ng'agiwamu speaker nemukolera emirimu ekyo ne kibeeraawo ku levo ya wakatikati awo b'officers abatagaggawala ku mulembe gwa Kayihura tebaligaggawala era abapoliisi mwenna abandaba akana akatambika batuukeko mwenna njagala okubategeeza bwe munaleeta omululu mu ofiisi ze mulimu kati mukuba Kayihura muwedde emizinga gijja bakuba ofiisi ze mulimu ofiisi za gavumenti si za buntu tokkirizibwa kuteekayo olutalo lwa buntu kituufu ekyo mbabuulira togamba n'abakuba Kayihura ne mu poliisi gye bali kati anti it's a combination force ez'enjawulo kubanga Kayihura yagaggawaza abantu bangi wano nnyo teyakoma ku ba-officers n'abayayi yatuukayo bakitatta kitata yali asuubula matooke ng'atikula loole enamba ey'amatooke olw'omubiri gwe Kayihura n'amuwa platform n'atumbiiza n'amalayo ayogera na president ayogera nani ayogera nga yamalayo zihija nazikola nazimalayo Bahajati n'agaziya maanyi ga ssente yazijjawa ku Kayihura kitata waba ine ebyamusobako ng'omuntu na misusing power ate tofunana yamuwa power oli yakola gugwe kuwa platform boji misusing ebyo biba byewa mmwe tebakuteekateeka ng'okula no misusing trust no misusing power neze ndaba Kayihura simanyi oba tekimulya kino ekya Nixon ekigambo kya jjajja akirina nze mba ndaba kati bano bagenda kwekuba bokka kati intelligence yange endaga nti omanyi Tumukunda ali wabweru wa gavumenti Kayihura ali wabweru wa gavumenti okitegedde kati ate ye generation yeyo mbabazi tunyefuuza ye generation yeyo kati balabanga ate Kayihura alina amapeesa ganyiga yakomewo mu kintu mangu bo kye baba bafulumye kati bagamba tufiirwa ffenna tukifiirwe asavale tubifiirwa taddayo yale tukube ffenna kati bazukusa fayiro enkadde naye mwabatambuza fayiro kati nze mbagamba temumanyi jjajja nze jjajja sikolangako naye tumukuba amanda buli lunaku naye tekingana kumanya bwazannya enzannya ye ey'omuzannyo tekingana kumanya bwazannya
era we batazuukuka abo bawedde kuba kati jjajja omutinkuulira tinku omukadde akole ki kubanga nze we nalaba oyo Minaana Nixon nga bakomyewo nga Minaana atawuza Kayuula ago wansindika mu bino biki manya nti ne Kayuula sawa yonna bandi muteekako empingu kakati nze ekintu kiwa obudde abantu abaddugavu tetumanyi buyinza abaddugavu kibayita public offices tetukimanyi bw'oba oli mu office ng'oli mu regime osavinga NRM regime osaanye okimanye nti wano wali wabaddewo Maria Mungu mulembe gwa Amini wali wabaddewo Sulambaya nga ne mu kujja mu meeting bajjira mu tanka oba mamba okulaga nti bakambwe afande mukambwe tanka ne parking wabweru waawo meeting y'amagye negenda mu maaso kati yogere ebyekisiru ovanga ku muntu ajjira mu meeting mu tanka Maria Mungu gubangamba oba yafiira oba Tanzania oba akyaliyo mbo yali avuga motoka eyo bonna wowe ali mu ofisi ya gavumenti osaanye omanye nti wano waliwo koyita ojoko kyogamba kino ekintu nze mbadde manyi essiga eddamuzi deriri mu kukola okunoonya fayiro zonna bazikubyeko enfu ate essiga eddamuzi lyesigama ku ki essiga eddamuzi lyesigama ku DPP yerija evidence DPP yesigama ku ki ku poliisi mpozi DPP yesigama ku yamuleetera amawulire nambwa okusiza ku bujulizi obuliwo ono asobola ogenda mu kooti okitegedde kakati bano bali mu kwetinkuulira tinku fayiro eba yayita This is Africa bagikubako enfuufu naye benagenda banagenda ogibikako bwe bati nga nabo bagendera Maana ina siraje natisa nangamba fayiro zino envayo gye zivuddeyo bwe ziti ne Kayuula bandi mukima kuba bano bonna buli omwamu mu byayogera Kayuula mwali kankubulire kati kankubulire okusinziira ku bantu abaatemulwa mu biseera nga Kayuula ye IGP jjajja si musiru kweyo level okuleka eyo fayiro egaziwe si musiru kubanga ye jjajja abala tabala bibi byokka ku ludda oluvugana tutwala bibi bya muntu tetutwala birungi bye tetutunulira kyobadde ogatta ku lutalo kati ye jjajja ajja kutunulira obululu bubiri omusajja bwe yamukolera n'agamba ekyo kimala 2011 Ozera ye yaliwo nga bene byekayunga mu ebiri ye yali IGP 2011 2016 Kayuula yali ki obululu yali kinyo okuzanya politics ngali quick nnyo adoptinga n'embeera nga bwegenda mangu nnyo ni Kayuula kalona ndowooza ayina ekintu kye yamuwa ekyenjawulo ekitali kya bulijjo oba n'ekyobukulembeze kubanga Siraje yangamba nti mu basajja abaatuula n'abaana ba ghetto wadde ddamulira kati abikola ne Kayuula ate yali wanjawulo nnyo anti yali alina obuyinza ng'alina ne ssente so ng'abimala kati gye n'obujula njala tugendeko walabe kafaananyi kabali mwezo ng'afukamidde ng'afukamidde president w'NUP mbadde ne sewanda jawo nga twogera ye ng'ambulira bya buwangwa ngamba bali mwezo yasudde ebyobuwangwa alina afukamirira maama we taata we oba taata we omuto azaliwa ne taata we naye nga oluvanyuma Ssaabasajja Kabaka naga nti kati kino kye yakoze si kituufu naye akafaananyi ako nze mu kusooka waliwo akalaate ke baatuwadde nga kano kamaze osatuleetinga nti baade bafukamidde bona bakole eki babasabire naye nti ono yasoose okufukamira bifo kino ekifaananyi ekyawamu abamu bagamba nti akafaananyi kano kayinza okukuba bali mwezo ye ng'omuntu
bali mwezo bamufulumya ekibiina kya Nuupu mu lugezigezi nga Darling nga yakulira n'akakiiko kana akasonda ssente ati kyekugamba mundaba eyange sigambye nti mundaba ey'omuntu omulala mundaba eyo gamba nti bali mwezi bakola batya bamufulumya era tebamwagala gwe tosobola kumpa assignment gy'omanyi nti nze busobola giderivalinga nonga nti onjagala oba gwe wenyini oba ng'obye assignment ogimanyi eri kambasamu naye ate nga matizogosinga okwagala onzije we mbadde ndiira omugaati gwange onziziza wali nga tulina okusaanika tulina okuwaata tusaanike tufumbe ate enkuntono kyansiziza okukona weziri nonga nti onjagala naye ebikolwa bino biraga nti bali mwezo bamwagala nze ndaba ebikola Bobi Wine nga sanze bali mwezo namuyita soko gyobuze ku bantu wadde tayise balala namuyitako ewuwe ne bakolamu ku ddwiro bonna kati namwaka nakakiiko bakulembere okukuŋŋaanya ssente ate ogungamba nti bamufulumya dda andi kakati ekifaananyi ani yakitadde ekifaananyi nange nakisanze bangi abaafukamidde gwolooza lwaki batadde kyabalimu ezo kyokka kyogamba kona okadde kapange bangi abaafukamidde naye ne bata balimu ezo gwe batadde kati yeye enfulumi yeye mpolampola kakabone bamuswaze nti otuuse ne ku level y'okwotuuse naye kati ye kennyini ekisooka tasobola kitegeera alowooza muganzi eri omukulu ekyokubiri omulabi owa bulijjo naye tasobola kitegeera nti bano balwana yaba alowooza bibadde byaki bya halaali kakati mweyo embeera ne kiba nga kikola ki kigenda kwewuunyisa abantu bonna jeno bijirwa tukomye wano mubeere bulungi bassebo ne banyama kale tutandikirawo olunaku olulala kuume atakuumira mpeera